wonna wosinzira okubatenga ogobera bule kubatenga otekumide ku YouTube channel eno era nga nkutegeeza nti amole gonna tujja kubatenga tugakuwa mu bulambulukufu era ensonga gyesobodde okubatenga tugobera ye ensonga y'omuyimbi gwe bayita Jusirandi omuyimbi munnamasaka oba oyinza omuyita Walugembe Franka embeera nga basobodde okubatenga etambula bwe twakomekeza luli nga waliwo omukwano gwe bayita Busulwa Jime oba amanyi oyinza omuyita Omuyaga Bamweyana era nga bayimba naye ebbanga n'ebbanga era nga nnyimba nnyingi nnyo zibasobola okuba ate nga bayimba olw'embeera ey'ensinga mugimanyi ng'omusajja yenna obanga omukyala yenna mwezi ogwokubiri nga guggwako omukulu oyo yasobola okubatenga agwambuzibwa oba olyawo ne bamusiba era bamusibira mu Masaka prisons basobola okuba bamusiba era nga mwezi gw'omwenda nga gutandika yasobodde okubatenga avaayo wabula bwe yaviiriddeyo omukulu ono yasobodde okubatenga ategeeza nti mikwano gye naddala Jusirandi yasobola okubatenga apeeka mukyala we ali ebweru w'eggwanga okubatenga amuwa akasente oba olyawo embeera yonna gye mwasobola okubatenga Wulira omukulu Jusirandi agamba nti ye yasobola okubatenga agendeyo mbasawo abamu ne bamutegeeza nti ono okumusiba yali avumye amayembe mu mbeera yasobola okubatenga etambula kumbe omukulu ono yali alimba kati mu mbeera eno omukulu gwe bayita Jusirandi yasobola okubatenga apeeka mukyala w'omusibe n'amusaba akasente obudde wetwogerera omukyala ono ali bweru w'eggwanga ali mu Gulf oba oyinza okuyita mu UAE mu nsi ez'obuwalabu gyali akadde kana anoonya akasente nga bw'omanyi nti bannaffe abo bagenda okunoonya akasente era tubaagala nnyo oba olyawo era tubaagaliza birungi byereere kati waliwo omukyala bamuyita Naluge Amina yasobodde okubatenga avayo n'ategeeza nti amole gonna ge tukoze makyamu ku Jusirandi twagala muwonera amannya awe nasobodde okubatenga ngamba kannoonyereze ddala ekituufu kye ki nsobodde okubatenga nfuna amaloboozi okuva ebweru w'eggwanga omukyalo ono gwe yaweerezanga ssente nga Jusirandi amupeeka ssente asobodde okubatenga mpeereza obubaka buno era nga mu mbeera nga yasobodde okubatenga yabadde amugambye togezaako n'obuulira omuntu yenna oba omuddiza voice note zino kati mbadde nkoze eggulira lino nga ndikakasa omukyala ono gwe bayita Naluge Amina agamba nti Jusirandi tumwononera erinnya oba olyawo linnya kiri tuyinza okubatenga tumwononera amazima ge twagala okubatenga tulaga emikwano gye tuyina abakyala bangi nnyo abali ebweru w'eggwanga baweereza ssente abantu ne babalyako ssente zaabwe abantu bangi nnyo abali w'eggwanga babaliddeko ssente zaabwe mu mbeera etategeereka kati ono mukwano gwe ebbanga lyamaze Masaka mu prison nze nkakasa omusibe tayinza gamba nti emyezi gye mmazeewo oba 6 oba 7 ate nveeyo ntandike ku Jusirandi ntandike okwogera bino nali ebweru kyogamba nti beeseetinze mu mbeera nga basobodde okubatenga etamba tugenda kutandikirawo Wulire Jusirandi yatandika atya embuga eri Bukunda kati bamuyana waaye ng'agenda atuyita ku luno oluyimba lwa omusango yali atuyita nno nga tuwa ssente kubakola oba buli omu yavaayo n'emitwalo nga 88 ojimero ze yasinga n'ofuna ssente munnange Jime nga wamumanyi era batugulira ebyokunywa ne batuwa bbiya kati waliwo ejjembe baliyita batya bannange yali mudde n'emmoto waliwo omuvubuka waayo ali kongojja kyesitamanya nti kati tigenda ligamba Jime kuba lyerikwatako abalwadde ebizibu awo Wulira limugamba nvira nina byengenda okukola byengenda okujjanjaba oba ogende n'aligamba gwe neesonyiwa nze manyi bamweyana yekka biki ebyo ngamba kale n'addamu bubi empewo kitegeera kati biri byonna byawedde ne bagamba ddayo eri ebisigadde bikutte biri eri mudde omusajja gye yasobya kitegeera gye yasobya gentuge mama maani neneegayirira mama maani nze mbadde sisulanga naye nga buli wengendayo nvaayo naye nasuzeyo n'ekyo kifaananyi kyolabikisi nkyekubye ku makyawo ate nga wedde nange nina mu stress zange ng'omuntu tukyagenda mu maaso ate era nze kyengenda okukola abantu nambuuza namugamba abalankubuulire ssente zibabuze ssente zibatopingako zikyagaanye kitegeera kati simanyi nakumanya era nze singa mbuuza kati babadde balinawo nga mmeka nemugamba balinawo $300 babadde bakyakafunawo musikeeriyo ndabe
yayire ne ku mayembe tulabe abankubuulira. Emboozi ya Landy ekyagenda mu maaso owulira ng'amupeeka. Wabula neegayiridde nnyo n'abamu ne nannyini mbuga naneegayirirako kuba ejjembe lirinnyako oyo mulenzi waayo. Neŋŋamba ekintu kimu kale tumusonyiye era tumusonyiye ne bambulira ebyokukola awo ne mbikola. N'amaanyi wenkuwulira kati ku ssaawa zino ssente zinawa booyi nenfisaawo yali emitwalo 7 jo ze ntambulako ze nkola ki kino kiri eringa ngenda kukuloosa nkubuulire ffe tumutadde era tugenda gamba ne bajjajjaabe bamute naye omulundi omulala taddangamu kubeera ng'ayisaamu abantu amaaso. Kyobola twamupangira omusajja gwe yayomba naye yamuyisaamu maaso z'ensonga lwaki yamusiba kitegeera nsonga lwaki yamusiba naffe we twayita nti ne mwalitaddemu ssente zifaanana ne gye bagendanga eyo era tusimanyi lwakuba nti abantu tebajjukira naye olaboze omutambulidde omukoledde ki naye abantu tebajjukira gwe kyoba olina okumanya. Wano eddoboozi ly'omukyala. Landy nkesi wowe oggyeyo ssente ezo ogenda kukwata emitwalo 5 ogaweereze mukadde. Nze mukadde nja kuba mugamba ne naawe ojja kuba ongamba agasasule ku mabanja agende akoze ku tayiri ya maani asasule n'omukozi oyo alabirira bamaanyi kuba kati 2 months nga tebamuwa ssente jjukira ziri baazibba kikabuka. Kkiriza ogobere emboozi yonna nga bw'etambula Landy obubaka buno ng'abuweereza omukyala ali ebweru w'eggwanga aweereza akasente bataase baawo omusibe. Ebyo maama maani lwakuba nti kati ebintu bya ssente maama maani byawula abantu bangi nnyo kyobola nti nagambye ebintu bino manjagala ne bibeera wakati wange naawe wabula buli expenditure bw'oweereza ssente zempeereza boyi bwenti bwetwaba nga kulaga zirabye bweziti ziizo ku ssimu ye bweti ne bweti nga nawe kennyini mukuwa oyogerako naye kozi buli omulaga nti mukadde bwenkola kigonjogera naye okitegeera era nze nkugamba ekintu kimu nina okubeerawo wabula tusabe obubaka ate tusabe bajjajja batwalamu ku lunaku lwaleero biggwe kuba mu butuufu bwamu era be basiba n'amaanyi abantu bakola emisango eminene n'omukazi angambye akakadde neŋŋamba ne banawulira omukazi ono nensirika ate namba mugamba nti kale era aligambye weerezaako bwezi tagambye nakugamba nti basooka ojje tulabe ekitegeera ne kati waliikako omuntu ogendawo ne mukola emikolo wabula nze kyobola nti n'obeera olyanga njogera naye mukomekereza nnyo ne mwankwegayiridde tukole ekintu n'omutima gumu. Nazze okuba ate nga nkuwa amazima. Kusaba obubaka ng'ogenda okwebaka nange ngenda kusaba wano ngenda okwebaka nja kusaba bajjajja bansaasire bannyambe bampe naye munaye jjajja bakama bange muziku wa Ssaalongo Bubya yakkiriza okutuyamba naye ayagala lupiiya bweziti ne bweziti bajjajja bakama baffe tukoze tutya twakkiriza gwasinga buli kimu tulabe kuba ekirungi yagambye nti kusagumwaka ssente z'amafuta kitegeeza ssente zonna ziba zirina okubaawo kikamwaka ez'amafuta najja kubuzi buli kimu mba nina okukola kyokubaawo nekinaaba kyetaagisa nnakumeka maama maani nze nja kubeerawo ku lwa Jimmy. Ku story eno nabadde saagala kuba ate nga njiddamu gikola naye abamu ku bagoberezi ba YouTube channel eno abagamba nti story eno tuyinza okuba twadde twagala kumwononera linnya amazima amatuufu Landy onagamba nti walutwe akozesa engombe egamba nti ebyomusiro omugezi yalya Landy yali eyo ssente ziwerera ddala ziri mu miliyoni nga 4 n'ezigwamu tugeze ng'obadde gwe naluwuge tugeze ng'oli weeru w'eggwanga oba n'oziweereza ssente nga mukwano go kuba mwakafaananyi embeera eyo nga bw'osobodde okuba ate ng'ogiwulira olowooza tumwononera linnya awo nno ye Landy ye munnaffe omuyimbi eyasobola okuba ate nga peeka ssente mbozi nga bw'osobodde okuba ate ng'ogiwulira osobola okukomentinga n'ogamba nti tumwononera linnya kale ali ebweru w'eggwanga gana amaloboozi twagajjeewa
tubagaliza birungi bere abali Dubai Abu Dhabi bananga abali Deira mubale kuuliriza waliwo bali ku Bwanika restaurant mubale kubatengamuliza bali ku Nasa mu Kikadda omugama mutya abali ku Union abali Dubai mwenna mubale kuuliza abali mu Gulf mwenna batumida abali South Africa Pretoria Johannesburg mugama mutya yafesi zitambula mubale kubatenga mukazana abali mu UK London Saudi ya mwenna mubale kubatenga muuliriza mubale kubatenga mugobera abali mu Africa mwenna mubale kubatenga mutugobera enteekateeka nange sodo kubatenga etambula tukutuukiriza amawulire gonna fe tuzimba music industry tetujjako tafaali na limu.